nga bwe mbadde mbagamba nti buli omu agumye munne munno mukwateko omugamba eno Uganda omuntu omulala akubiddwa amasasi era nafiirawo. Ono muyizi wa Uganda Christian University ategerekeseko amanya ge ye Naye akubiddwa amasasi. Muganda wange nakoze story ndowooza esembyeyo waliwo omuntu ampandikidde comment nangamba nti no tuleme kisussa nnyo tuleme kukisussa nnyo kubanga Uganda agamasasi oba okwokutta kukyali kutono okusinziira ku bantu enfa gye bafaamu mu America n'amasasi. Nzikiriza mukwano gwange nkujjukize nti eno Uganda si America okujjako ng'oyagala nti naffe oba oliawo tubeerenga America ate kitegeerekeka mu America bannansi bakkirizibwa emmundu. Oli waddembe ogenda n'ogula emmundu kasita osomesebwa amateeka gaayo n'oweebwa ne layisinsi okkirizibwa ogigula n'amaduuka gye gali. Kati mukwano gwange yaŋŋambye ekyo eno Uganda whereby omuntu ne bakwata n'emmundu kuba kulya mu nsirukwe kwegamba simanyi ne we bakiyita. Kakati mukwano gwange njagala kujjukiza eno Uganda bino bitukanga abantu abakkirizibwa okubeera n'emmundu bokka babyakwerinda era tetunnaba kufunamu keesi nga bagamba omuntu wa bulijjo yakubye munne amasasi. Gonna ge tuwulira babyakwerinda. Nono gwe nkuleetedde olwali akubye Naye wabyakwerinda. Ampuliriza omuyizi ono atemera myaka egy'obukulu 21 gyokka era abadde muyizi wa Uganda Christian University yakubiddwa amasasi. Omusajja yamukubye amasasi amanyiddwa nga erinnya ddyo terimbuzaabuzizza Tebankore ayitibwa Tebankore Demismansi ye yamukubye amasasi. Mawulire si malungi. Tebankore Demismansi ye ayina emyaka 57 egy'obukulu musirikale wabyakwerinda era wa poliisi. Kale nno yakubye mwana muwala ono amasasi tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Neyampeereza message ndowooza nkuzzeemu bulungi. Mu Uganda tetunnafunako keesi nga munnansi civilian yakubye munne amasasi. Zonna tufuna gabyabaakwerinda. Kati kino kituleetera okutya nti abalina otukuuma ate be bavaako ebitutta. Mawulire ga ntiisa si malungi n'akamu wadde n'akatono. Ye mwana gw'olabaawo wakati mwana muwala akubiddwa amasasi nafiirawo. Uganda Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti mujja kiwulira tutandiso kiwulira mulo tutandiso kiwulira. I'm telling you nja kusaba genda maaso n'okubanga owa video yaffe like amungeri yemwe yakatwegattako genda maaso n'okubanga osubscribinga bingi ogenda kubanga obimanya era ogenda kubanga obitegeera mu malala. Gen.Kayihura Edward Kayihura ono nga former Inspector General of Police omwaka guno gwennyini yeteekateekera oba bateekateeka okubanga bamuwummuza mu butongole. Ono agenda kwegatta ku banne agenda kuba yegatta ku banne abaawummuzibwa emabegakaawo. Muno mwalimu General Sejjusa Tinyefuuza, mwalimu Kayindo Tafire, I think so. Yes, General Sejjusa, Kayindo Tafire ne anione yali oweriiso abamuyitaani General Eritumwine agenda kubeera nga abeegattako ssaawa yonna
jukira Edward Kale Kayihura akyayina emisango gya batolinga najo oba gyagenda najo maaso wali mu court martial kooti ey'amagye mubimanyi ebyatuukawo wabula nga alabika nga agenda kuwummuzibwa mu butongole ebintu bino Gen. Sejjusa yasaba okumuwummuza okuva mu mwaka gwa 2013 ne bamugana okuwummula ne bagenda mu kooti 2015 I think so bwemba seerabidde 2015 ne bagenda mu kooti neeragira bamulirire ate era bamuwe eddembe lye awummule olwavaayo ne bamugamba tewayise mu mateeka abakulu ne bamugamba tewayise mu mateeka gawummula naye wabadde olina okutusaba ennaku 9 bwe ziggwako tulabe kale nno bawunzika baganye naye omwaka guno gwennyini yawummuziddwa mwaka guwedde I think yawummuziddwa Gen. Sejjusa kakati ne Kale Edward Kayihura yegasse ku listi y'abantu 10 be bagenda maaso n'okubanga ate bawummuza yes babeere ba retired nga bali awo bawummula active maje service bwe bityo kale nja kubasaba mikwano gyange muwe video yaffe like mu ngeri yemugenda maaso n'okubanga osubscribinga bingi ogenda kubanga obimanya bingi ogenda kubanga obitegeera wano tovaako nkwebaza nnyo gwangoberera webale nnyo webalire ddala munna Uganda. Peace and love.